Sebo. Jakaka uwo. Aliwa. Kuba mwade mwine okusoboza omuteka ku moto kumuleta. Yasobutini. Jakaka uwo. Badde njagala mama wange nabonna babeerewo nga njogera ekintu kino. Okay. Ndowooza olumala okubalabako njogera ekiddako. Okay. Jakaka uwo. Kati kyembuuza nga tugenda munda mami gyali mulamu oba mufu? Kokka wano. Wali. Mulamu. Teyafa. Yali amanya. Bamuyita Nakibuka Magule. Okiriza mama mulamu? Mulamu. Jakaka uwo. Mwamuziikawa? Owetera zigoti bayitawo Kakindu. Ye Nakibuka Maguleti. Jakaka uwo. Kakati ono ye mama. Jakaka uwo. Mama wo yafa wa mwezi ki? Mama wange mukwogera ekyo nga bino byonna saagala birabike kumaani ku mama wange. Jakaka uwo. Ono mwana wa mwannyinaze omugenzi Paulo Ziwa eyeebase ekiwande Busujju bamuzaalira wange Omulaba bulabi naye nga tomanyi. You don't know her. Jakaka uwo. Mwami oyo mumanyi twazannyanga naye mutabani wa kojja wange omugenzi. Mulaba tomanyi. You don't know her. Kumanya omuntu kyanjawulo n'omulaba naye nga tomanyi. Jakaka uwo. Ono muganda wono Wagambye byota. Omumanyi oba tomumanyi? Mumanyi era n'ensonga zino azimanyiko. Jakaka uwo. Gano si mawulire wabula kijjubi. Jakaka uwo. Nkwaniriza ku ABS television musibye mutya abajekomeddeko era nga mbebaza okubanga mutuwagira okuviira ddala ku saawa ez'okumakya okutuukira ddala ku budde ebwekiro. Nze Nalija Aisha nga ndi ne Masi wali kulaba naffe abatawulira era nga ffe bagenda kubanga tukutusaako ag'olunaku olwaleero. Kansooke nkutwale nate mu mitwe emikulu nkomewo nga kwembujjuvu. Leero mu Jakaka uwo. Ababaka abalwanirira eddembe ly'abakyala baagala amateeka agamu galongoosebwe bagamba gano tegakyasobola kukola bulungi ku misango egy'enjawulo. Tulaba nti mulimu obuntu obutatambula bulungi ate libulamu katwagala odilongoosa. Lino etteeka lyaleetebwa private member kati ffe ng'ababaka abakyala abawuwopa naye nga ekyetaagisa kwe kulaba nti omuntu waba afunye obuzibu n'omwami oba ofunye obuzibu ne mukyalawo oddukirawa abantu bagenze mu kooti ne bagamba si ffe twabagatta. Leero mu Jakaka uwo. Poliisi yeezobye n'abavubuka abakedde okwekalakasa mu Kampala babadde beemulugunya olw'embeera embi eri mu bavubuka ensangi zino. The people surrendering money from the government, from government agencies. This government, enough is enough. Bajjajja baffe balwana balina kyatujjukira twetera obulunga okuzimbira agenda kajja ekikunyu eyazimbye ajja kakasolwayo tumutwala pulezidenti Museveni kuno tukyusizza. Tumaze okubakwata twabaguddeko omusango gw'okukuba abasirikale. Leero mu Jakaka uwo. Bannayuganda basabiddwa okukomya omuze gw'okusosola abantu abaliko obulemu nabo balina obusobozi okukola ebikolebwa abalala. Nakyo kirabo kiva eri Katonda ng'abaana abalala. Abaana bangi babadde n'obulemu naye olw'obujjanjabi bagenda bafuna n'exercise bakozesa n'obukugu obulaba bateekako obulamu bwabwe bugenze bukyuka. Njagala okubira n'ebitongole ebirala byonna ebiri eyo Mulanga nti nabo bafeeyo kyekimu nga bano bwe bakoze bano badde kyakwirabirako gye bali bonna yonna gye bali bayamba abantu abaliko obulemu. Twagala nnyo abaana bano basomere mu masomero ga bulijjo nti tukuze generation empya nga bamanyi nti omwana aliko obulemu si kyakwenyinyala. Ago n'amalala getulese mu Jakaka uwo. Kwe kuyimuka n'engenda mu Middle East n'embuuza kyekiriwo n'ensangayo bannange nga beekalakaasa abamu nga babakubye babamenye embiriizi abamu bali ku poliisi bondi ze zino.
Weewaawo katutandike n'ababaka ba Parliament abatuula ku kakiiko akalwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana bavuddeyo nga baagala wabeewo okulongoosebwa mu mateeka agavunaana abantu abatyoboola eddembe ly'abantu bano n'okutwalibwako ebintu byabwe ebikusike. Jako akawuwo tulikola lwabo abatalina kintu kyonna mu buwandi. Akakiiko ka Parliament akalwanirira eddembe ery'abakyala aka Uganda Women Parliamentary Association WOPA nga kali wamu n'ekitongole ky'abakyala eky'amawanga amagatte UN Women kongedde okunyikiza enteekateeka zaako ez'okusomesa n'okwebuuza ku bannayuganda ebikwata ku mateeka agali mu Paalamenti ana nga gano tegannayisibwa okuli ery'abafumbo liyite Marriage and Divorce Bill, ery'okukabasanyizibwa mu mukwano Sexual Offence Bill, ery'abakozi liyite Employment Bill wamu n'erikwata ku by'obusika liyite Succession Bill. Twandibadde tuyamba kulaba nti community ziiga enkola ennungi ey'okuwagira ebintu ebyandibadde bisaanidde ne tuyigiza abasajja ne tuyigiza n'abaana kubeera mu nkomo kyekireeta ebintu byonna kukyuka. Okusinziira ku babaka abatuula kakiiko kano etteeka lya Marriage and Divorce litambuziddwa mu bifo n'ebitongole ebyenjawulo okufuna okuwabulwa ng'ekigendererwa kye kya gavumenti okwagala singa abafumbo bafuna obuzibu okubaako ne gye baddukira. Tuyina amateeka mangi mu Paalamenti naye erimu ku go likwata ku maka n'obufumbo. Etteeka lino abantu baliyisa amannya mangi naye nga kyetaagisa kwe kulaba nti omuntu bw'aba afunye obuzibu n'omwami oba ofunye obuzibu ne mukyalawo oddukirawa. Abantu bagenze mu kooti ne bagamba si ffe twabagatta, abamu ne baddayo ewa father ne bagamba ffe kye twagatta tetusobola kukyawukanya. Kakati etteeka lino balitambuziza mu Uganda yonna mu makanisa ne beebuuza ku basumba, ku bapasita, ku ba reverend father, ku baseeka bonna ne baleeta ebirowoozo byabwe mu tteeka lino. Kyokka waliwo bangi abatakkiriziganya na linnya lya tteeka lino nga bagamba nti libanga eriwa abafumbo ebbeetu okufumbiriganwa ng'ate bwe baawukana, wabula nga Paalamenti yakwongera okukiteesaako bwe kiba kisoboka erinnya lino likyusibwe. Paalamenti egenda kwogera kuteesa ku tteeka lino, ekigambo ky'erinnya kijja kusalibwawo mu Paalamenti kuba ababaka ba Paalamenti tuli mu 429 era debate weeriggwera nga bamaze okukkaanya ku ngeri gye banayita etteeka lino. You cannot tell him, no Ugandan, no average Ugandan will ever think to marry and you plan to divorce. That's why from our view that the name must read the family law. Wakati nga tuli mu kujaguza ennaku 16 ez'okulwanyisa ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'abakyala wamu n'abaana ab'obuwala, enteekateeka eno y'emu ku ezo ezigobereddwa okulaba nga amateeka gano gateekebwa mu nkola nga bayita mu kwebuuza ku bantu olwo nno ebikolwa eby'okunyigirizibwa bisobola okukendeera. Gundi engagement gye tuyina eno eri emu ku kweza activities nga tucelebratinga ennaku 16 nga tu advocating oba nga tutangaaza ensonga ezikwatagana ku baami n'abakyala nga twagala wabeerewo obutabangufu like wabeerewo okutegeeragana obulungi. Era kati nga ffe ababaka tulabye nti kuzina ensonga ekigenda otuyambako okufuna obumu mu maka okutereera mu maka okulaba nti amateeka ganagwatagana ku nsonga ng'ezo ez'amaka ez'okubeera mu bumu ez'okutereeza amaka bulungi kwegamba harmony ebeerewo galeetebwa mu nkola. Mu tteeka erya Succession Bill erikwata ku by'obusika mulimu akawaayiro akagamba nti omwami oba omukyala bw'afa omu ku bo abasigaddewo afuna ebitundu 5 ku bintu, abaana ne bafuna ebitundu 9, olwo ebisigaddewo ne biba eby'ab'eŋŋanda n'abali ku lusegere, wabula ababaka bakubaganya empawa ku nsonga eno. Twagala kusaba bannayuganda mwenna muveeyo muyambe ababaka baffe, mubabulire kiki kye mulowooza nti kyekisanira okukolebwa. Tuyinza kulowooza nti tebitukwatako naye luliba lumu n'ofa. Lino etteeka likwata kwabo abafa nga tebawadde nga tebakoze kiramu nga tebakoze biramu ebigamba nti bwe mba nfudde
ebintu byange mujja bikwata bwe muti ono mumuwe kino n'oli mumuwe kiri. Wabula omubaka Winikiza asabye bannayuganda okubayambako ku tteeka lino ery'ebyobusika olw'ensonga nti ly'abantu bonna wabasabidde n'okujumbira okukola ebiraamo kikendeeze ku nkaayana. Ate era ne bulijjo tukole ekisoboka okulaba nti tweteekateeka okugenda. Kyalibadde kintu kirungi nnyo okulaba nti nkaafa Abannayuganda naffe tukola ebiramu okulaba nti obeera nakyo buli lunaku n'omanya nti Katonda bw'aba antute leero abaana bange nina eggaali yange. Reverend Richard Lukundo nga ono munnaddiini agamba nti wakyaliwo obwetaavu bw'okusomesa naddala abaami amateeka gano okuba bangi singa gayisibwa bayinza okugataputa obubi. Nze of course nkitya nnyo okuba nti ndaba nti amakanisa mangi getubeeramu gabeeramu abakyala bangi naye bw'ogenda mu makomera walimu abasajja bangi naye ngamba nti biiru zino ddala ng'eya sexual offences bill eyinza kuleeta abasajja bangi kubeera nga beeyongera mu nkomo ate nga nze ng'omuwulizi w'enjiri tekiyamba kubeera nga tuleeta ebinaaleeta nga byongerako kubeera ekizibu ky'okubeera mu nkomo ate tumanyi nti okubeera mu nkomo tekiyamba nnyo kuba kireetamu okubeera nga oli abeera abasigadde wano. Ndi Barbara Nabukenya ku lwa ABS Television. Oyina obuyinza mu maka naye beera ng'olabirira mukyala wo beera ng'omuweereza bw'aba agambye tayagala mu respecting ng'omukyala. Weewaawo bo bannayuganda basabiddwa okukomya okukola ebintu ebiviirako okuvumirira omulimu gw'okutwala abantu ebweru mu mawanga ag'Obuwarabu kw'ossa n'abalala era nti singa tekikoma abantu bangi bandifiirwa okufuna emirimu mu nsi zino. Okusaba kukoleddwa minisita w'ekikula ky'abantu n'okwekulaakulanya Peace Mutuhozi mu lukuŋŋaana olubadde wali ekkololo olwatumiddwa the Uganda Association of External Recruitment Agencies. Jako akawuwo. Bannabyabufuzi wamu n'abantu ba bulijjo basabidde okukomya omuze gw'okukola ebintu ebivumiriza omulimu gw'okutwala bannayuganda ebweru okukuba ekyeyo nga bino byogeddwa minisita Peace Mutuzo atwala Ministule y'ekikula ky'abantu mu lukuŋŋaana lwa the Uganda Association of External Recruitment Agencies oluyindidde Kololo ku kisaawe okumala ennaku 2 nga lugendereddwamu okulongoosa omulimu guno ogw'abankuba kyeyo. Minister Peace Mutuzo agamba nti Ministule y'ekikula ky'abantu etaddewo abaserikale wamu n'abakungu ab'enjawulo okulaba ng'omuze gw'okukusa bannansi mu ngeri emenya amateeka guggweerawo ddala kubanga bino bye bimu ku bitatana n'okuvumiriza omulimu guno ogw'okutwala abantu okukolera ebweru. Cross-border committee ng'erimu abasekirite abaministry local government okulaba nti abawala bano tebatwalibwa bweru naye tukubiriza buli munnayuganda afeeyo okulaba nti abantu tebabatwala kubanga abasinga obungi tebayita ku booda. Ono agamba nti kampuni zino ezateekebwawo mu mateeka okubanga zitwala bannansi ebweru okukuba ekyeyo zirina okufaayo okulaba nga zirondoola abantu be ziba zitutteyo okumanya embeera gye balimu. Teekwa okubanga bagoberera abantu abakola abayise mu kampani zaabwe ate naffe tugenda kuzimbawo information management system naye kyabuvunaanyizibwa okuba nti omuntu waba amutute bweru kampani weba etute omuntu ebweru ogoberera wawakola mbeera ki gyakoleramu kubanga tetusuubula abantu tetusuubula na bukozi bwabwe. Sheikh Nuhu Muzatabate agamba nti bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe nabo bakoze ekyamaanyi okwonoona omulimu gw'okutwala abantu ebweru nga bagogerera amafuukuula esaako n'okwagala okusaba amateeka gaggweera. Kino bintu akyogeredde ebintu bingi nga naffe tuwulira rediyo alinde ku ssente najja n'akyogerera bulungi nga bw'ayagala eyasanze ng'olujjuliro balugjeewo n'atalya n'akikuba n'owulira ddala nga naye yupipo weka musuukuke. Nambuya Inidi ngono ye nankulu w'ekitongole kino ekya Uganda Association of External Recruitment Agencies ekigatta ebitongole ebitwala abantu ebweru agamba nti embeera y'abaana abakolera ebweru yatereera okwawukanako n'ebyo ebiyitiŋŋana nti batulugunyizibwa ekintu ekikyamu olw'ensonga nti mu buli nsi gye batwala abaana wali ababaka bawana abalondoola okulaba embeera nga bweri.
recommendation as I conclude. Katika ku Saudi Embassy Uganda. Policy recommendations. Embassy Saudi. Tunaye abana Uganda kati bana abakwasaganya ensonga z'abaana. So embeera ddala. Ekyokubiri abana balina amafumu. Social media mubalabako ena groups nyingi kwending abana basanyufu. Mwesigwa Thompson ono nga y'omu ku abo abalina kampuni ezitwala abantu ebweru agamba nti buli Munnayuganda afuna obuzibu mu kampuni yonna ebeemusuubiza okumutwala ebweru n'erya ssente ze ne kitakolebwa yeekubira enduulu mu Ministule eya Gender, Labour and Social Development asobola okuyambibwa. Stage bwe bagaana omutwalo olina w'otandikira etteeka likole osobola kuripotinga poliisi oba osobola kugenda n'oripootinga Ministule naye ng'ekisingira ddala this company begenda kutwala eba yakutwala abantu ebweru tandikira mu Ministry of Gender, Labour and Social Development bagenda kuyamba era bayambye bangi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television. Kutwala bannayuganda ebweru weewaawo kankutwale nate mu lugero lw'olunaku olwaleero nkomewo n'amawulire amalala wabula nga tusinnawo omulamu kansooke nga kulageko. Bwe tukomawo Poliisi yeezobye n'abavubuka abakedde okwekalakasa mu Kampala babadde beemulugunya olw'embeera embi eri mu bavubuka ensangi zino. They are the people sundering money from the government, from government agencies. This government, enough is enough. Bajjajja baffe balwana balina kyatujjukira twetera obuyumba okuzimbira agenda kajja ekikunya. Tumaze okubakwata twabakuddeko omusango gw'okukuba abasirikale kwe kuyimuka n'engenda mu Middle East n'embuuza kyekiriwo n'ensangayo bannange nga beekalakaasa abamu nga babakubye babamenye embiriizi abamu bali ku poliisi bondi ze zino abalala bakyali mu malwaliro abamu tebasobodde na kutuuka kuba ffenna nga we tuli wano tulina ebizibu bya njawulo abamu bali mu rooni abalala balandiroodi babagoba. We are also willing to battle. ennaku z'omwezi nga 3 on the 30th omwezi guno this month buli muntu jangu everyone come nkuwa amazzi I give you water agavudde mutwe gwange that will have come from my head. I'm going to wash my head with it. I give it to you. Wash it with your head. You wash your child's head with it. I want to let you know, don't take these things as if they are jokes. There is witchcraft that can be done. It's meant to capture and make your brain stuck, and it makes you stuck. Witchcraft made you stuck there, and it changed your wisdom. There is nothing wise you can plan. You started a shop, but every year the shop is always static. It does not go forward and it does not go backwards. It's just static. So every year you find that you'll be in sunshine, you'll be selling tomatoes, you have bananas. And that is where witchcraft captured your brain from. Your child had wisdom, but you wonder what happened to the wisdom of your child, to the extent that she's now daft. Come on 30th, I give you a bottle of water that I'll have washed my head with. Then I give it to you. You're going to take it, you wash yourself with it. That misfortune, the bad spirits that were dressed with you, someone you have something, people just look at you and they detest you. Even if it's a man, he just looks at you and he detests you. They put a picture or something of an animal into your image. Come pick that water, bathe it, you'll see that picture of a wild animal will leave your image. You start planning things are taken from one level to another, and then you reach the better level on 30th November, this same month of November. Clap for that if at all you've understood it.
The Electoral Commission informs the general public of the voters register update starting on the 21st of November to 11th December 2019. This will be a self-reporting exercise to provide personal details. A person who is already registered as a voter in Uganda must not register again. A voter who wishes to transfer to a new voting location must present confirmation that he or she is now a resident of the parish of that new voting location. The exercise will enable registered voters to confirm accuracy of their particulars on the register and correct any errors identified on the National Voters Register. The details of eligible learners registered under the Learners Project in 2017 who have attained the age of 18 will be updated. Such learners should present themselves at the registration or update center with their national identification. Ennaku z'omwezi nga 31 December tugenda kusabira Kawala 31 December. On 31st of December, buli muntu yenna jangu everybody come. Tuyingire omwaka 2020. We enter 2020 nga tuli wano Kawala. while we are here at Kawala. Muleete abalwadde, bring all sick people, abazibe b'amaaso, the blind, abagumba, the barren. ogenda kuyingira 2020. You are going to enter bidi nga tokyali mugumba, while you're no longer barren, nga tokyali muzibe while you're no longer w'amaaso, blind, nga tokyali mulema, while you're no longer disabled. 31st of December, mujje Kawala, come to Kawala, tusule wano nga and tusaba. we stay here overnight as we are praying. Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Era ntegeeza buli muntu yenna. And I want to let everybody know. Ntegeeza buli muntu yenna. I want to let everybody know. Omukyalo ono. That lady. Golaba ku screen yo. That you see on your screen. Bwaba yakulimbalimba n'akuwa ennamba y'essimu. If she lied to you and she gave you a phone number. N'akulimbalimba nti ya Pastor Andrew Jengo. And told you that phone number is for Pastor Andrew Jengo. Oba ya Pastor Iga. Or it's for Pastor Iga. Abo bafere. Those are frauds. Pastor Iga sikubira muntu nga musaba sente. Pastor Iga does not call people asking for money. Yadde ku Facebook. Not even on Facebook. Pastor Andrew Jengo talina muntu gwakubira simu. Pastor Andrew does not call anybody nti nga musaba sente asking for money, yadde ku Facebook, whether on Facebook or what. Kati so saagala abantu mwenna mulimbwe. Therefore, I don't want you to be lied to. Bw'oba gy'oli eyo nga badde bakulimbalimba. Maybe you're there, you were confused and lied to. Kubanga abafere bano bagaana n'abantu okudda okusaba. Because this fraud stop people from coming to ng'oli church. eyo baakugaana okusaba. You're there, they refused you to come to attend prayers. Oli akulimbira ku ssimu. Someone is telling you lies over the phone. Oweereza sente zo. And you send your money to that person. That's a fraud. Era omufere gwe twakakwata mu church. And the fraud we've just confirmed. Gwe twakakwata mu church. The fraud we have just confirmed in church. Ye mukyalo ono. Is this lady. Sitegedde mannya ge. Ye. Jasi. Ye mukyalo ono. Era amannya ge yeeyita Jasi. She calls herself Jasi. So bw'obanga yakulimbalimba. If she lied to you. N'akuwa ennamba y'essimu yonna. And she gave you a certain phone number. Jangu e Kawala otuwe report. Come to Kawala and report to us. God bless you. Kama kwenye mkisa. Olukiiko lwa Paalamenti luno olwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obbasonyiwa ono Werubaga South Katolu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge Mwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwalayivizimu obwamaalo obutamuggwamu engeri gyakuwira mu zisiraamu z'ekawempeeri ng'ayambala underwear double color n'ayambala socks double color
ate n'engeri gye yabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasha nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu jakakawuwo kujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako kyoyogera eno sisieta si byakatemba jakakawuwo ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube kuba bukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye jakakawuwo Fuwa nnyo. Hello. Fuwa nnyo. Are you playing? Afande Mukambwe. Wow, kitundu kya kubiri mu mawulire gajjako akawowo era nga tukitandise ne poliisi enkya ya leero bweyezobye n'abavubuka ababadde bavuddeyo okulaga obutali bumativu olw'embeera y'okunyigirizibwa gye bayitamu ate nga bakadde baabwe balwanirira eddembe ly'eggwanga lyattu Uganda. Poliisi nno ebakutte era nga bwetwogerera bo basuze mu nkomyo. Jako akawuwo ebyentambula bisanyaladde ku State Square mu kibuga Kampala mu Nago Forward Christopher Ine wamu ne bane babadde balaga butali bumativu bwabwe eri gavumenti olw'engeri pulezidenti gyasasanyamu ensimbi ez'Abannayuganda ng'aziwa abantu ab'olubatu so nga zandiyambye abavubuka abawolerako ddala abatalina mirimu okubaako kye bakola. We as the leaders of Rise for Peace, we are launching our revolution today, and we are saying enough is enough. Anything that needs to be done, we are going to be it. Bano bagamba nti bazadde baabwe balwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza naye tebafiiriddwako wamu n'ebbula ly'emirimu erikudde ejjembe mu ggwanga. Bajjajja baffe balwana alina kyatujjukira gyotera obuyinza okutusimbira agenda akajja ekikunyu eyazimbye ajja kakasolwala tumutwala pulezidenti Museveni kuno tutuusizza uganda yaffe ayimuse tunyigiriza yamutandika babiri ne muwozi mwene embeera ayine lwaki oluvannyuma poliisi okuva ku CPS negeeza okugenda nabo mu mirembe kyokka ne beeremera nga bano bayimiridde mu luguudo wakati nga tewali mmotoka etambula. Poliisi bw'erabye bajeemye kwe kuyimbula abasajja baayo abalala era bano basanze akaseera akazibu okubagombamu obwala. Kyokka poliisi basinzizza amaanyi n'ebawalawala ne batwalibwa ku CPS nejjako n'omukubo ekyambe ky'abadde ayina nga batambula bawera nga bakooye embeera embi. Omwogezi wa poliisi ya Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga ategeeza bannamawulire nti ayine ne banne babadde bagala byanfuna era nti bagezezzaako okutemula n'omu ku basirikale baabwe nga beeyambisa ekiso. Ne basalawo nti bakolewo akatiisa okugamba nti tugende tukuba abantu tukuba abasirikale naye kyetumanyi byanfuna tumaze okubakwata tugenda twabaguddeko omusango gw'okukuba abasirikale n'okugeezako okutemula omusirikale omu kubanga omu abadde alina akantu kabi
oyinza okulowooza nti omuggo naye si muggo. Ono agamba nti buli ayagala ebyenfuna atuukirire bekikwatako so si kuvaayo ate kumalako balala mirembe. Oba oyagala byenfuna waliwo enkubo nnyingi gy'oyinza okukozesa okutuukirira omukulembeze w'eggwanga. Si okuddaawo anti kangende nkole ekitiisa nkuba abantu nkuba abasirikale titugenda kutuula nafuka tumaze okuteegera kyemuli. Onyanga ategeeza nti kubakwatiddwa kuliko Aine Christopher, Byansi Daniel wamu ne Serunjo Jikeni. Christopher namumumanyi, waliwo Byansi Daniel ne Serunjo Jikeni bali wano mu kadukulu kaffe ku CPS tugenda kukola ku fayili yabwe tubatwale mu mbuga z'amateeka. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. We are really tired. We don't want to kill people. We don't want anything. We are tired completely. Wow, yo gavumenti ekalatiddwa bulijjo okuteekanga obukwakulizo n'ebisuubizo byayo mu nkola enayamba okukendeeza obulyake n'obukenuzi mu bakozi baayo ekiviirako eggwanga okufiirwa obutitimbe bw'ensimbi. Bino nno byogeddwa ebitongole bya Nakyewa ebirwanyisa obukenuzi bwe babadde basisinkanye bannamawulire wali Entinda. Jako akawuwo. Abavubuka abasoba mu 200 nga banono kampuni ya Middle East Consultancy abajjako ensimbi eziri wakati w'obukadde 3.5 n'obukadde 5 buli omu neera bazeemu okuwera nga bagenda okulumba ofiisi za Middle East bakole wakatiisa singa tebabaddiza nsimbi zaabwe. Kwe kuyimuka n'engenda mu Middle East n'embuuza kyekiriwo n'ensangayo bannange nga beekalakaasa abamu nga babakubye babamenye embiriizi abamu bali ku police bondi ze zino abalala bakyali mu malwaliro abamu tebasobodde na kutuuka kuba ffenna nga we tuli wano tulina ebizibu bya njawulo abamu bali mu roni abalala balandiroodi babagoba abalala landiroodi babanja. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogunaaba gusoose okulumba ofiisi za Middle East oluvannyuma lwa kampuni eno okulemererwa okubatwala babakubirayo emigo era nga n'abamu basibira mu makomera. Ffe twagendayo ku gundi bwiki ewedde eri nga tubanja ssente zaffe nitugamba nibateesa tuwaako ebitundu tubigaana bwe twalagaana ebyo ebitundu ne basalawo kwaki kugamba ne batugalya munda ne batukuba emiggo mutukuba ebigo mu kutaasa gurupu eno eyagala kuyingira bagala batukuba emiggo then nokwakiro twani batugalira munda twaswamu olunaku lumu. Bano tubasisinkanye ku mukolo ogumu mu bitundu by'endejje ng'eno nno babadde bawulidde nti Jeno Salimu Sale agenda kugwetabako bwe batyo ne basalawo bajje bamusinkane bamuyitiremu ensonga zaabwe abeeko n'engeri gy'abayambamu wabula bw'atalabiseeko bwe batyo ne bongera okuwera. Nagenda mu Middle East nga njagala okugenda Dubai natandika okubigobako mu 23 mu Gwokuna ne tukola interview mu Gwokutaano bwe twamala okukola interview mu Gwokutaano nga 29 mu Gwomukaaga ne batugamba tudipostinga essente ne tuteekayo $100 olwa $1 ne batugamba mu nnaku 9 wiiki emu mugenda kubeera mugenze ne tubeera nga twetegese kati we twategeka ne tutuuka nga tulaba tebatukubira simu netandika okwesirogenda ku Middle East nga mbuuza lwaki sigenda ebbanga ne liyitawo nentuuka paka this year nga sinnagenda. Nabweteme Victoria ngono yali asasudde ensimbi kumutwala Saudi Arabia mu mwaka gwa 2016 agamba nti olwakwasa Middle East ensimbi z'olwo tebaddamu kukwata simu zaabwe paka olwaleero. Nagenda mu Middle East omwaka 2016 nga njagala kugenda bweru kuntwala Saudi Arabia naye ekiseera kyatuuka ne tugenda ne batugamba muweeyo ssente ne tuzitwalayo nga tebatukubira essimu kumukumu
olwamala owaayo siiti tetaddamu kufuna ssimu yonna okugendayo babuuza ki ekiriwo baatugamba nga mulinde mujja kgenda kati wayise emyaka 3 tebatutwalanga kukola. Bano era balumiriza poliisi y'e Kabalagala okwekobaana n'Abamiddle East nabo batulugunya nga bagenza okubanja ensimbi zaabwe. Nze nawaayo miliyoni 4 naye ne receipts ziizino ntuuse twajuza refund forms mwaka guli twatuuka okubanja ssente zaffe baazituma nakati tukyalinda ssente zaffe tetuzifuna. Ogendayo nga bakugamba nti nno poliisi batukubye emiggo kati nze bankuba ne wanakunda wakyanuma. Newankubadde nga balina lisiiti zonna kwe basasulira ensimbi ku Middle East, bano bagamba nti poliisi n'Abamiddle East beefuula bannampulira zibi era nga tebafaayo kubaddiza nsimbi zaabwe. Maze emyaka kumpi 3 nga nkyesinga ebyogenda ebweru ne Middle East. Nsosola buli kimu kyonna ne lisiiti nzirinawo nzibarabye. Lisiiti zino za mwaka guwedde wenakomayo okukiriyaringa then Middle East ng'ebeerawo enimba kayibisi nakulinga kekama. Embeera eno y'abavubuka okutabukira kampuni eno okubaddiza ensimbi zaabwe zeeyoleka gye buvuddeko era nga waliwo n'abaasuubizibwa okuddizibwa ensimbi. Sente Manerenda yazimba nazeewola bwozi ku Manerenda namwewolako emiliyoni 4 ne mugamba ngenda muyiza guno omwaka naye okuva nakati bampanga omwaka gumu n'emyezi 7 nga leero batugamba leero enkya luli olwaleero bano abaana waliwo abadde programu lwaleero abaana 6 onre abaana 6 onre 2 balwadde bangambye kituufu abalala 4 bakivaamu bagenda kubawa ssente zaabwe olwaleero. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. We are also willing to battle because all the evidences they are here. Then they will show me where they paid their money. Wow. Okola chairman kubanga wekomite ku ABS television jakawo akawo akyagendera ddala maaso bula kampo mulimu nate nkomeo. Bwe tukomawo Bannayuganda basabiddwa okukomya omuze gw'okusosola abantu abaliko obulemu nabo balina obusobozi okukola ebikolebwa abalala. Nakyo kirabo kiva eri Katonda ng'abaana abalala. Abaana bangi babadde n'obulemu. Njagala okubira n'ebitongole ebirala byonna ebiri eyo omulanga nti nabo bafeeyo kyekimu nga bano bwe bakoze bano badde kyakirabirako gye bali. Twagala nnyo abaana bano basomere mu masomero ga bulijjo. Ennaku z'omwezi nga 3 on the 30th omwezi guno this month buli muntu jangu everyone come nkuwa amazzi I give you water agavudde mutwe gwange that will have come from my head. I'm going to wash my head with it. I give it to you. Wash it with your head. You wash your child's head with it. I want to let you know, don't take these things as if they are jokes. There is witchcraft that can be done. It's meant to capture and make your brain stuck, and it makes you stuck. Witchcraft stuck, made you stuck there, and it changed your wisdom. There is nothing wise you can plan. You started a shop, but every year the shop is always static. It does not go forward and it does not go backwards. It's just static. So every year you find that you'll be in sunshine. You'll be selling tomatoes. You have bananas. That is where witchcraft captured your brain from. Your child had wisdom, but you wonder what happened to the wisdom of your child, to the extent that he's or she's now daft. Come on 30th, I give you a bottle of water that I'll have washed my head with. Then I give it to you. You're going to take it, you wash yourself with it. That misfortune
emyoyo emibi the bad spirits tebakwambaza that were dressed with you. waliwo omuntu ng'oliko oguntuntu Someone you have something ng'abantu bakulaba bulabi bati ne bakukyawa. people just look at you and they detest you. nga ne bw'aba musajja akulaba bulabi n'akukyawa. Even if it's a man, he just looks at you and he detests you. bakwambaza ekifaananyi ky'ensolo. Put a picture or something of an animal jangu ono n'amaaso into your ganaabe. image. Come pick that water. ekifaananyi ky'ensolo ekyo Bathe it, you'll see. kigenda kuvaako That picture of a wild animal otandika okubeera omugezi. will leave your image. otandika okuplaninga Start planning good things. ebikujja ku ddaala ly'oliko. Things are taken from one level to otuuka ku another, ddaala and eddala. then you reach the better level. On 30th November, omwezi guno this same month ogw'ekkumi n'ogumu of kikubira November. engalo ez'amaanyi oba For that, if at all you've understood it. kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? kiki oyinza mukama akolere. What do you want God to do for you? wangi okkiriza nti mukama asobola okukukyusa. Do you believe God can change you? olwaleero ke kabeera akabonero akakukyusa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister, wano kisuubira nti nedda busumba nedda busumba. owulira otya? How do you feel? olinga omugole. You're like a bride. katonda wangi teyagijjanja omusumba. katonda nga bw'akukyusizza Just as God has changed you, bw'atyo bw'agenda okukyusa. ezo engoye zaaweereddwayo dda mu maaso ga mukama. those clothes have already been presented before the Lord. ekyambalo eky'omukisa. The dressing of seetaaga yadde olwataano. I don't even need 50 shillings. mugende mwambala engoye ezo. Go and put on those clothes. mukama abakyusize ddala. Let God change you. kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. omwana yakubye enduulu mu kirasi ng'agamba lwaki mujjako amazanyalaze ng'olwo amaaso gazibye kulwawora jono wo mu buveera. It rains very heavily outside. Sunrising. Minisita naye mwenyini yandibanga amanufacturing warajo wa mu buveera
tulina okumunoonyerezaako. Jakakawuwo akaveera kano katubeererawo osobola okuluma akakatuli katini nnyo n'obeera nako mu nsawo. Jakakawuwo waliwo afande Waragi ne Gorilla Waragi kituwolowoozesa nnyo nti oyinza osanga ono Waragi UPDF yemukola. Jakakawuwo ntandise okunywamu ate ogenda okola konvoyi etambula banebula konvoyi olowooza ki ng'oli mu bbaala kukutwala kukuba mbooko nze bankuba embooko bankuba embooko bulaza. Jakakawuwo oba ekitongole kya poliisi oba prisons kubanga omuntu okukozesa erinnya afande Waragi oba bamukolera basirikale baffe bafande okulabika nti abazzaamu amaanyi oba bali mu ntalo oba Somalia. Jakakawuwo twagamba obuveera tebabuwera bannaaye just bukendezi bbeeyi tunyo twefiire naye bwe banatuteeka eri mu bucupa bagenda tugamba 12,000 ekyo kyamisana kiramba. Jakakawuwo n'abaana aba primary level pupils nabo bamugula ne batambula naye mu nsawo. Ofuna omuntu ali kusanyuka asutusa ali ku muziiki mwenyi n'olowooza anointing emuyingire nga Waragi w'omukaveera. Jakakawuwo naze emisango lwa Waragi ng'era ntamidde naye nga singa nali sitamidde naye sobola kikola kye nakola. Ono Gorilla Waragi actually tugezaako okunoonyereza ono asibukira ddala mu kitongole ky'ebisolo kubanga kye kirina obuvunaanyizibwa ku amazike. Jakakawuwo because you were ears and eyes and the brains of the rest who hasn't so settled that with us. Jakakawuwo which we are going to talk about will be met by them down there after collecting them and send them. Jakakawuwo gano si mawulire wabula kijjobi. Jakakawuwo Sato mamawale gano gajjako akawunga tanti n'akakiiko ka Parliament akalondoola enkola y'emirimu egy'ebitongole bya gavumenti akakosase nga kakyanoonyereza nate ku nsonga ez'ebizimbe byali eby'abayindi. Olunaku olwaleero kakunyiza omukungu wa Ssaabasajja Rajin Taylor ku nsonga zino wabula ono nno asabye akabanga asobole okukomawo maaso g'akakiiko kano ng'alina obujulizi bw'atabadde nabo olunaku olwaleero. I saw the room heating up a little bit when he talked about property rights. Nga twagala okulongoosa etteeka erya success. Jakakawuwo omwana yakubye enduulu mu kirasi ng'agamba lwaki mujjako amasannyalaze ng'olwo amaaso gazibye kulwa Waragi ono w'omu buveera. Jakakawuwo it rains very heavily outside. Sunrising. Jakakawuwo minisita naye mwenyini yandibanga amanufacturing Waragi wa mu buveera tulina okumunoonyerezaako. Jakakawuwo akaveera kano katubeererawo osobola okuluma akakatuli katini nnyo n'obeera nako mu nsawo. Jakakawuwo waliwo afande Waragi ne Gorilla Waragi kituwolowoozesa nnyo nti oyinza osanga ono Waragi UPDF yemukola. Jakakawuwo ntandise okunywamu ate ogenda okola konvoyi etambula banebula konvoyi olowooza ki ng'oli mu bbaala kukutwala kukuba mbooko nze bankuba embooko bankuba embooko bulaza. Jakakawuwo oba ekitongole kya poliisi oba prisons kubanga omuntu okukozesa erinnya afande Waragi oba bamukolera basirikale baffe bafande okulabika nti abazzaamu amaanyi oba bali mu ntalo oba Somalia. Jakakawuwo twagamba obuveera tebabuwera bannaaye just bukendezi bbeeyi tunyo twefiire naye bwe banatuteeka eri mu bucupa bagenda tugamba 12,000 ekyo kyamisana kiramba. Jakakawuwo n'abaana aba primary level pupils nabo bamugula ne batambula naye mu nsawo. Ofuna omuntu ali kusanyuka asutusa ali ku muziiki mwenyi n'olowooza anointing emuyingire nga Waragi w'omukaveera. Jakakawuwo naze emisango lwa Waragi ng'era ntamidde naye nga singa nali sitamidde naye sobola kikola kye nakola. Ono Gorilla Waragi actually tugezaako okunoonyereza ono asibukira ddala mu kitongole ky'ebisolo kubanga kye kirina obuvunaanyizibwa ku amazike. Jakakawuwo because you were ears and eyes and the brains of the rest who hasn't so settled that with us. Jakakawuwo which we are going to talk about will be met by them down there after collecting them
and send them. Jakaka uwo gano si mawulire wabula kijjobi. Jakaka uwo. Jakaka uwo. Kujja bukula n'omulaalo. Tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. Jakaka uwo. No, not even retired. Mutare has never been a major. You were just in charge of witchcraft in the bush. Jakaka uwo. Gwiva mu kkubo, bw'onaba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunaakulumba tutya. Situjja kukulumba kubanga otuwadde ekkubo. Jakaka uwo. Tugenda kwenganga buli muntu naawe kakoza mutalo bawaita ki beera jo babeere nga toli tukulize. Temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Yeewaga tugenda fana omuntu awakanya mu 7 tokyasobola kugoba nambata kiro n'ogikwata weewagati. Jakaka uwo. Nammwe eyo mwetendeke nga fano bwe twetendeke ewaffe. So mumukoleko tumbalekedde. N'abantu abalala bafaananga mutale ma Yellow Brigade, Kiboko Squad, Commander, manya bino crime preventers, tiimu ya majamugero kuteekayo tubalekedde. Jambo! Naye yuzu byammwe tembifuula byange. Jakaka uwo. Takyasobola kugoba nambata kiro n'agikwata. Yeewaga. Jakaka uwo gano si mawulire wabula kijjobi. Officers, I've committed an offense. Jakaka uwo. Jakaka uwo. Kujja bukula n'omulaalo. Tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. Jakaka uwo. No, not even retired. Mutare has never been a major. You were just in charge of witchcraft in the bush. Jakaka uwo. Gwiva mu kkubo, bw'onaba mu kkubo omulaalo n'ayitawo ate tunaakulumba tutya. Situjja kukulumba kubanga otuwadde ekkubo. Jakaka uwo. Tugenda kwenganga buli muntu naawe kakoza mutalo bawaita ki beera jo babeere nga toli tukulize. Temutugamba nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Yeewaga tugenda fana omuntu awakanya mu 7 tokyasobola kugoba nambata kiro n'ogikwata weewagati. Jakaka uwo. Nammwe eyo mwetendeke nga fano bwe twetendeke ewaffe. So mumukoleko tumbalekedde. N'abantu abalala bafaananga mutale ma Yellow Brigade, Kiboko Squad, Commander, manya bino crime preventers, tiimu ya majamugero kuteekayo tubalekedde. Jambo! Naye yuzu byammwe tembifuula byange. Jakaka uwo. Takyasobola kugoba nambata kiro n'agikwata. Yeewaga. Jakaka uwo gano si mawulire wabula kijjobi. Officers, I've committed an offense. Jakaka uwo. Jakaka